Mbwela Eddy Kenzo tamanyi luzungu yensonga lwaki Rema Namakula yamulekawo n'agenda ne Dokita munnange amanyi oluzungu. Nyongera bategeeza bannange gwe wenna wenna yakyogeramu Eddy Kenzo tamanyi oluzungu ke kaseera mukwano bikukalidde ku mimwa. Oh my god, omusajja asabula oluzungu kwegamba kati yavudde nemukulogera luli twali tutenda Chosen Beki ow'e Masaka mukwano kati ono Eddy Kenzo yavudde nemukulogera wabula kati alyalulie. Oh my god, ninga mugamba mutaka video nkalina masaawo bannaye mwenna mwenna baali bapoloka omugambo ogutokomoka nga mugwogerera ku Eddy Kenzo nga atamanyi luzungu mbona nti biki mukwano kati ayongedde obbaswaza alina ekibuuzo kyabuuzizaawo ate akibuuzizza bano abagamba abaasoma naye mukwano tekimulemye kyokka ate nga ye Eddy Kenzo akimanyi bukuusu era akavidiyo ngenda kakuteerako mu masaawo naye nga mugamba muti akansubire muli bulungi era ng'enkola yaffe basaba vidiyo mugimpereka like era neesaba mukwano gwe wenna atanaba kusubscribinga tisubscribinga wano ku buyinzaanishasuvia era onyigene mu notification bell oleme kuzuwanga buli kimu kyonna kyemba nteekayo anti Eddy Kenzo munnange amawulire bulijjo gajja gayita mu nkubo mbukana kamba tatamanyi lukiikana kamba tatamanyi luzungu era nga abantu beebuuza waba agenzeeyo munnaye ebweru okulonda zaawaadi zinaakola atya abamugerezanga vidiyo ya Eddy Kenzo ngiyina mu maaso awo ng'oluzungu mukwano do alutafuta bulala nnyo naye nga sinagikuteerako bambi buyinzaanishasuvia nvuddeyo nenjagaliza mwe wenna abanjagala n'abatanjagala Christmas ennungi nembaagaliza omwaka omulungi gubabeerere gwa mirembe era gubabeerere gwa ssanyu era nensaba mwogo omwaka bambi mufuniremu kyonna kye musinga okwagala bambi munjagadde munda z'omukwano era bambi era nsaba gwe wenna wali agadde okutumirako abantu bo oli abroad oli bweru oli kadaama oli sekadaama kale ne woba nga oli Kampala naye ng'omanyi munnaye oba akasente kabuzeebuzeemu oba kale waliwo ebizibu bulusi ebiganya okugendako oba okulya Christmas n'abantu bo kati mukwano bambi mbadde nsaba wano ngenda kuteekawo ennamba y'essimu ku screen ennamba nsaba bambi weekwatika vidiyo ng'otumirako abantu bo oba maama munnange kino oba abaana bange kino then womala okasindikeko ennamba y'essimu eri 0702 49 0 bambi weekwatika vidiyo ako nawe munnaye oyagalizeeko bazadde bo okansindikireko ennamba wano buyinzaanishasuvia ngenda kakuteerako era bu vidiyo obwo ntandika obupureyinga ennaku z'omwezi nga 23 paka nga 24 wenkoma okukolaki wenkoma obuteekako ekitegeeza bugenda kubeerawo ennaku 2 nga 2 ngenda tandika ennaku z'omwezi nga 22 nga 23 24 wengenda okukolaki wengenda okukoma munnaye abaana bangi bali eyo baali agadde otumirako bazadde baabwe abaana baabwe abaami baabwe abakyala baabwe kati mukwano ye ennamba y'essimu era ngenda giteekako wano ku screen eri 0702 49 0 bambi buyinzaanishasuvia abaagala nnyo kambateereko ka vidiyo ka Eddy Kenzo. Nze ngamba Kingston teyasoma oba yasoma what is Bunsen Bana mutege mukama ekibuzo kinatambula lwaki atwala kuntuliza babuuza chairman nkusaba ekintu eki wuliriza yasoma ate tetuliwo okusomesa period jako kano ndowooza nammwe Eddy Kenzo mwewuliddeko kaana kambaata omanyi nnyongera obbajokeza nabagamba wano ku buyinzaanishasuvia ife tetutokomoka bwaguuga w'omuwumbo gw'obugambo ogw'obulimba tutokomoka bwaguuga w'omugambo ow'amazima okitegeera munnaye tetwagala batuyite mbu jangu obitebe twogera kyennyini naawe kyolabako munnaye kaana kambaata bulijjo abantu bagamba teyasoma kyokka ekyewuunyisiza abuuzizza bali bennyini abagamba mbu bo baasoma wakizi Bunsen Bana naye naawe gwe kennyini omuntu wenna ali eyo agoberera buyinzaanishasuvia what is Bunsen Bana okamanyi okyakajjukira comment section nawe esobola okulamula jjukira munnaye kaana kambaata tumumanyi bulungi nnyo ye muntu akyasinze okukima waadi ebweru wa Uganda kati ndowooza munnange musajja bato omulundi ogwasooka okukima waadi kyaka baagerezanga mugereze kuba mu ebyo ebiseera wemba seerabidde awo yasookera ddala olukima waadi awo oluzungu yali nga tannabadduka kasa kati ndowooza bwe baamugereza omulundi ogusoose kwegamba we yakomawo ya munnange yakola ki yakola kafubiire nnyo okulaba ng'ayiga oluki okulaba ng'ayiga oluzungu era munnaye essaawa zino kwegamba tayogera wabula ddo alyalulye bye biri mu sayidi ezeeyo bannaye kaana kambaata otuvuga sipiti naye nga tuze mazima what is Bunsen Bana
mwabagamba mbu mwasoma wano n'abeeko Phoebe munaye ngali ku TikTok yena ayomba yena endimisi wagimwereze mbu bamugirega mbu teyasoma okitegeera ate ne abo bennyini abeefuula mbu baasoma ate munaye nabo wandikanga nga bali awo weebatyo anyway eyo tuveeyo nenga munaye ebyo eyibadde ku Eddy Kenzo era munaye ensonga Rema Namakula ensonga bwesinga obukulu yalekesaawo Eddy Kenzo munaye mbu Rema Namakula yali ayagala muntu yasoma nga bali waka kale abaana baabwe basobole okuba nga bamanyi nnyo oluzungu nga bali waka nga tebakozesa Luganda bali waka nga family yeeyagala nga bakozesa Luzungu ate munaye Eddy Kenzo nga yitakola ki nga yeetayimanyi Rema Namakula n'agamba owaayi kanoonye kuba eri omusajja amanyi Oluzungu ng'obudde buki munaye Rema Namakula yali muntu w'amaswappa ennyo era munaye nga yayagala abaana be bakule mu nkula nga baana bamanyi Oluzungu baana beesiimisa ate munange jjukiramu ebiseera Eddy Kenzo yali talaba kuyiga Luzungu ndowooza Rema Namakula n'agamba nze bino siikole ki bino siibisobole era amangu ago n'atuukiriza oluyimba lwa Shiba Kalungi n'olugambibwa mbu kansaalewo nga bukyalaba sikomererwa ku musaalaba wangi laavuyo ku sikaddiba mukwano ye n'akola ki n'asalawo n'agamba sinjagala nkuza abaana bange munaye Oluzungu baseereza luseereze yuno kaana kambata gwe neesibako takola ki tamanyi Luzungu ate sikwe kugenda ewa dokita kati aba mugendako ngamba ate kati Rema Namakula agidde wamu ne Eddy Kenzo mu Luzungu nkireesi nga kati aba mugenda kunyiga naye nkireesi nga njagala kuziggyayo kiri ekifaananyi kye nabagambye ati Eddy Kenzo akola ki amanyi Oluzungu naye nga Eddy Kenzo lwaki yayiga Oluzungu ebimu ku byamuviirako kuyiga Oluzungu yali ono omukyala Rema Namakula ensonga endala nti munaye kati olw'okuba awaadi yava mu kwebaza oba kati awuutampuute ate nga naddala okusinga asinga zifuna ebweru wa Uganda tebakola ki teboogererayo Oluganda boogererayo Luzungu munaye ebyo biri mu sayidi ezeeyo munaye wano nabagambye mpoloka omugambo naye mpoloka omugambo gwa mazima mweraba.